bana munansonyiwamu adenze live nga tenerabidde ogula data naye maliriza mutambuze ka video kano mangu babulire ekiriwo babulire lwaki tulina okwongeramu amaanyi tambuza kale mutambuze message eno banaye kino waliwo yasoose n'akiŋŋamba yakiŋŋambye yesterday nensooka nenkiwakanya so nenfuna omulala n'akiŋŋamba okiwulira the same thing n'aŋŋamba ekintu kye kimu kati leero mbadde wano nentwala obudde bwange nenziramu nenkifumiitirizaamu then neŋŋenda nenkisoma nenkyetegereza nga kituufu so ntadde linki eyaawo kuba njagala mbabuulire bye mbabuulira wano article nene naye ku luno temwagala kusoma naye mbadde mbasaba mbeegayiridde Faziru bw'oba osobola muntagingire Faziru wano bw'oba osobola muntagingire Uganda empya bw'oba osobola muntagingire JB Muwonge so kubanga kati tuyinza okukiraba ng'ensonga entono ne gavumenti Lumbuye mwinamu interest ne Take Lumbuye mwinamu interest kati wano wetutuuse nti lwaki tulina okukipinga nga tupushinga okiwuliriza kati mwabadde bali awo nga muzala wa Lumbuye tisawaza kati Lumbuye asset eri Take Lumbuye asset eri Uganda wano linki yiyo linki njipininzeewo wano okiwuliriza linki njipininzeewo temwagala kusoma ne mutwala obudde muyite mu linki eyo gye mpininzaawo linki eyo weeri atwala obudde we omanyi batugamba information bagikweka nnyo mu kuwandiika bannayuganda tufa nnyo propaganda tetwagala kumanya kikitambula so mbeegayiridde kati tutandike okupgradinga mindset yaffe bulijjo kye tukwogerako nti lwaki batufugidde ebbanga lino information ebeerawo naye nga tetwagala kusoma nti tuba ne data ne tumukozesa mu kuwuliriza olugambo mu kusaturatinga olugambo naye nga information weeri kati gwe abadde abiyita eby'omuzannyo linki njitaddewaawo yita mu linki eyo lyokokomewo omanye kiki kyeŋŋamba asobola linki giyitewo okiwuliriza ntaddeko ko kagundi akamuzijeyo gundi eyo nga bweri njijeyo ka half piece nenka postinga ku page yange nembaterawo ne linki okiwuliriza kati njagala mumanye kiki kye tuliko nti Lumbuye gwe muliko kati it's an asset Uganda tuyinza okuba tetuliki fe Uganda ngaffe Mwai Museveni yayinza okuba mwagala lwa lugambo nti oba yamubika biki naye Lumbuye it's an asset to Take nkiddamu Lumbuye asset eri government ya Take bwe muba mujjukira attempted coup eya 2016 oyo president wa Take aliko yali wano Uganda eyo attempted coup ya 2016 abazanya attempted coup eyo abasinga omu yaddukire Uganda wano omu ali Uganda wano omulala ali Jinja gwampakanya genda mu linki eyo gye nkuteredde waawo oba genda ku Google otekemu fetal assets in Uganda bajja gikuletera genda ku Google otekemu fetal assets in Uganda oba otekemu attempted coup the attempted coup okiwuliriza the attempted coup the 2016 attempted coup in Turkey genda otekewo gundi eyo kati wano wekiba kiganye genda ku Google go typingemu the attempted coup in Turkey 2016 okiwuliriza gwe genda oba otekemu fetal assets nga wenkiwandiise eyo okiwuliriza kati link eyinza okuba eganyi wano okwopeninga kuba kikusike okiwuliriza kikusike
kikusike naye nze nkugambye nkuwadde obudde kankuyitiremu akatonotono. Eyo attempted coup eyaliwo mu ttaka 2016 abazanya coup eyo abamu babakwata ne babateeka ku life imprisonment. Omu eyakulira coup eyo ali mu USA. Banne abamu be yali nabo bali Uganda wano bayina ne assets. Waliwo eddwaliro eddene ly'abatake sigenda lyogera wano. Waliwo eddwaliro ddene kati gwe fumitiriza tuula wano tulire assets z'abatake eziri wano. Waliwo eddwaliro eddene ennyo ate nga lya bbeeyi. Eddwaliro eryo lya ttake. Waliwo n'amasomero. Okiwuliriza? Omulundi ogwasembayo wano bane ndi ku live temukuba simu. Omulundi ogwasembayo wano okiwuliriza ogwasembayo wano president wa ttake ngazze waneeno ye ddiiru gye babadde bali mu kutula. President wa ttake amugamba tuwe assets z'abayeekera abo abagezaako okutuwamba. Mwami Museveni n'aziremera. Gavumenti ya Museveni ng'eziremedde. Okiwuliriza? Gavumenti ya Mwami Museveni ng'eremedde assets ezo jjukira bafunamu. Ate kajjukira gavumenti eri yali esuubiza Mwami Museveni okumuwa ebyokulwanyisa then baweeyo assets zino. Oba munfuna kati Mwami Museveni yenga azimbye eno gavumenti nga yezimbye. Okiwuliriza? Kati kitegeeza bayina akamasu nti Lumbuye is an asset. Ndikyovolaba oliyemu avuddeyo n'abagamba Lumbuye tumukomyawo tugenda mu deportinga which is not right. Okiwuliriza? Luli yabagamba ti Lumbuye polisi ya ttake ye mulina era bagenda mutuwa. The same day n'akomawo n'abyegaana. Leero abagambye Lumbuye bayisawa ku makya agenda kuba ali wano Uganda. Okiwuliriza? Bane tufune musome muve mu zi diversions. Okiwuliriza? Lumbuye is worth kyemutamanyi. Lumbuye asset eri ttake saawa zino. Fred Kajubi Lumbuye asset eri ttake ey'amaanyi ennyo kuba ye ddiiru ffe gye tulabawo saawa zino nti ddiiru gye balina abana abasajja gye baagala okubawa. Okiwuliriza? Nti mutuwe assets zino ezo muzi freezing mutuwe n'abasajja abo. Sege mutuwe n'abasajja abo bakole ki? Bakomewo waneeno deni tubawe Lumbuye. Kyekyo kati ndowooza olabye science waali. So muve mu propaganda. Muve mu propaganda. Media zijja kube wanze neewunyiza. TV ze muyite ez'abanyampi ate ze zibawa information eyo ne mugitambuza. Banneemwe temukoowa. Mwe emitwe gyammwe temugikoowa. Bw'oba oli nga togenda kusobola kwandulinga social media essimu gitereke. Mukozese ekiseera kino mugende mukole research. Mbagambye genda ku Google teeka mu fetal assets nga wenkiwandiisa awo entaddewo omutwe teeka mu fetal assets. Okiwuliriza? Then ogenda osome article eyo kwa temwagala kubisoma. Mbitaddewo ero nga bitonotono awo temubisomye temwagala bisoma. Temwagala kusoma kyovula batufuze omusajja akyatukalakata information tugiyitako. Olina kuterawo information n'ogibuusa amaaso n'ogiyitako n'ogamba sijja bisoma biwanvu. Naye nga that's the truth. Kakensa teyayagadde kubagamba nti Lumbuye asset eri ttake. Kakensa yakola post eyo yagikopinga n'agiteeka ku page ye temwagisoma. Mmala okusoma post eyo mbaako gwe nkubira nga ngamba gwomanyi nti president wa ttake akyanoonya abaali ku attempted coup eya 2016 abasinga bonna tebabakwata. Okiwuliriza? Ate bali Uganda wano. Eno gavumenti mbadde mugimanyi mu kutabangula emirembe mu mawanga amalala. Okiwuliriza? Bali Uganda wano. Bayina amasomero, bayina n'eddwaliro eddene. Okiwuliriza? Kati mukole research nze nkibagambye bannayuganda abagezigezi bo batandise okukitegeera. Nze mbabiddeko. Kati bannayuganda abagezigezi mutandike okunoonya information eyo mugitegeere. Mutandike okukinoonya. Mumanye lwaki Lumbuye is an asset. Lwaki oliyemu avaayo n'abalimbalimba n'abagamba Lumbuye tumulina era ali ku nnyonyi. Waliwo nayagamba sawa zitumutadde ku nnyonyi ajja. Ne mugenda ne mugoba ebyo. Kazube Bashiri najja n'akubawo omutwe. Nemugamba Kazube Bashiri kata ne musharinga ne mutamuza buli kimu ne mushare. Anti nze wange mba blockinga. I don't entertain such nonsense. Era bangi mba blockinze. Nandetera kigasiya ne mu blockingaro. Songera nako. I block you. Okitegera? Nze mba blockingirawo saagala nonsense. Kozesa omutwe data wuwo
wifi wo lwaki tolowooza lwaki tofumiitiriza omuntu najja nakwa information tofumiitiriza namu yadde n'ogamba lwaki ampa information omuntu nakeera ku makya niwabaawo ekijja nekidivai nabagamba mwegenderezenga nnyo nga media ze Uganda wano ekintu kiziwadde attention media ze Uganda nga ziwadde ekintu attention manya that's a planned diversion gwe kasitolaba simanya kina NBS ate NBS bagamba commanding center nga yaba result si wanene enfu ezitali nayo NBS nairo post okitegeera BBS je bakubye CBS bakubye Simba bakubye KFM bakubye Galaxy bakubye ne bupeji bwabamba bonna bataddeko information kozesa obwongo mukendeze page okugenda ku buli page manya page kyegenda okuwa ekintu ekituufu duno sirutalo lwa likes na views nkiddamu buno bulamu bwa muntu people don't joke era mwe nabadde bakola live nga mufa views bane buno bulamu bwa muntu muleme naffe twandyagadde okujja ne tukola live buli kaseera ne lwaki tuzeesonyiwa tujjanga waliwo ensonga gye tulabye muve mu buno bulamu bwa muntu temuzanyira mu bulamu bwa muntu ojja okola live ne byogera ko tobimanyi okitegeera onakyo owulidde speed mango zo okola live okiwuliriza gyoyogera tobimanyiko yadde completely tolina kyomanyi yadde wabula goro okuba bakumanyi gwe mwami kaguddewo okiwuliriza ng'oyangu wangojja buno bulamu bwa muntu buno tuli mu bulamu bwa muntu this is humanity tetuli mu bya muzannyo tetuli mu bya kusaaga ekintu kyotayinako evidence kiveeko kyesonyiwe tulo otunule tewali agenda kunenya lwaki gundi tayogedde tulo siriko ulire goberera abalala funa credible information kino si kyaga nti ono yatuwadde bulletin nedda ekino si kye tuliko this is humanity tuli ku bulamu bwa muntu nze mbagambye mbatereddewo link eyo mbagambye lumbuye teweeraliikirira wabula nze ekintisizza kimu we musaggaadi ne mutayongera ku tweetinga omusajja bayinza omu exchanginga kubanga eno government mugimanyi ono omusajja mumumanyi nga yeetaaze kye yeetaaze kyonna asobola okukola ekyetaagisa nkugambye emaali z'abagezako kola kuupu okujjako oyo president wa Turkey ziri wano Uganda eyo attempted coup ya 2016 eya failinga abagirimu abagivuga bali wano abakulira ali US eje yaddukira abalala be basobola okukwata babasiba life imprisonment abasajja babadde mu nteeseganya kulaba nga babawa assets zino government ya Mwami Museveni negaana eno government mugimanye yaffe byeyagala okiwuliriza negaano mbagambye kati munonyereza amalwaliro agabataki waliwo eddwaliro eddene wano eryabataki eddwaliro eddene n'amasomero essomero erimu liri Jinja waliwo ne business y'amaanyi eri Jinja ekyo bugagga by'abannataki kati lumbuye ekiriwo kyekyo kya kumu exchanginga nti tukuwa lumbuye tuwe assets z'abo abasajja munfuna baganda bange Faziru mu abasomyeko abayina gundi Faziru Uganda empya mujjeyo information eyo mugiterewo abaana batandiko tambuza information eyo kweri ku Google the fetal assets kinkoze winti link eno mungambye te openinga negwe gwenda ku Google ochulia genda ku Google teke mu fetal assets ochuliza wano chake ganye waneganye negenda ku Google obogende ku gundi jenkoze eki aha lake uya ngambye eddwali erimu liri Kampala wane eddala liri Jinja byeryo nanyini ddwaliro eryo eddwaliro eddene mweri mumanye lyabatake wano erimu liri Kampala wane eddala liri Jinja nanyini ddwaliro eryo bebamu kubali emabega wa kupu ya 2016 mu Turkey eyo kupu ya failinga mwete mwebuza lwaki president wa Turkey yasituka najjange Uganda wano nga bali mu nteeseganya kuwayo basajja bano n'ebintu byabwe babifreezing babiweeyo babiwe Turkey of which no government ebadde ekyaganye
Lukiya Nakadama yennyini yakolako speech n'agamba tetusobola kufreezinga amasomero gano lwa nsonga gayamba bannayuganda gatuyambako naye abasajja babyetaaga. Kati eyo ddiiru tugibagambye, ye ddiiru eringa eriwo ku mmeeza, ye ddiiru Uganda gyetebolinga. Ndowooza mbalaga amatigga Lumbuye gaalimu, ye ddiiru eriwo. Kati tunula olaba ani big fish, ani afunamu. Ddiiru eriwo yakuwayo fetal assets then babawe Lumbuye. Kati tunula olabe ekigera, tulo olabe otegeere ekigera. The attempted coup in Turkey 2016 okiwuliriza. Ogenda otekemu fetal assets in Uganda, bagenda gweteka mutezi fetal assets in Uganda bajja zikuleetera. Gali amalwaliro abiri amanene, erimu liri Kampala eddala liri Jinja, then waliwo n'amasomero. It's opening. Huyo gundi Bale Vinka ngambye it's opening. Abana baba ngambye link e openinga. Kati njagala agenza asomye ku link eyo ojje okakase kiti kye ngamba. Muyite mu link eyo okiwuliriza. Omwana nganye kalide Uganda empya. Teto chemba gamba. Olaba kimuna lwaki batekawo olugamba basabuka olaba kali akawala kali ku TV kasabuka kayogera kino bwe kiti ne bwe kiti bye twagala. Omufirika tayagala kusoma. Omufirika tayagala kusoma. Okiwuliriza? Tayagala kusoma. Tebagala kusoma. Gwangamba nti nimba bikula link eyo. Bino si pala pase. Abana babagamba link openinga. Bikula linki. Oshegera. Bikula linki bino bye tubagamba gyebiri. Mumbadde mulowooza tuli mu muzannyo. Tuli mu byalaali. Nimbye. Openinza link eyo nagisoma nimbye. Jango ngambe nuwa mutwe nimbye. Gwe ngamba link ngiyiseemu mbitegedde. Okiwuliriza simanyi oba Uganda empya nakibavvuunulira sikitegeera. Simanyi oba ne page yange nebeera safe. Naye nze nkikozerwa mutima mulungi. Imbalage lwaki abasajja bateekawo diversion. Baagala babikula. Baagala okutubika amaaso. Babalage nti Lumbuye tumuyina mujjukire basone babagamba nti Lumbuye ali mu mikono gya Turkey. Turkey nga yeewakana. Okiwuliriza? Oyo Ministry of Information n'abaana bagamba tetubimanyi tetunabyogerako. Okiwuliriza? Leero aze n'abagamba Lumbuye NBS no yebawa. Lumbuye tumulina era twamutadde ku nnyonyi tumuleeta. Mama. Eno si Turkey si Uganda. Turkey si Uganda nti ogenda kwata omuntu wano omutwale mu kooti y'amagye. Nga talina mundu talina yadde kyambalo ky'amagye omutwale omuzze mu kooti y'amagye omuteekeyo. Okiwuliriza? Esimu ezimu nkoowu wamma kituufu. Esimu ezimu nkoowu. Kyaka tulina mu Baganda baffe balina aitero simu bubi. Simu bubi. Kyaka tulina mu Baganda baffe balina aitero wano. Kyovula batezi openinga. Nendowooza wa iPhone nze ndi wa Tekino. Ndi wa Tekino. Tekino batulongoosezaamu. Feto. Abana bakisomye. Oshegera abana bakisomye. Okiwuliriza? Linki yiyo weeri ngitaddewo. Oba mu Uganda empya agenze n'abakangamu ne mutakategeera. Omwana najja n'ambuza nuwa mutwe Uganda empya kaki agamba. Ffe nga twabisomye dda. Ffe nga buli kimu tukimanyi. Okiwuliriza? Era obwedda tuli bagumu tubagamba nti Lumbuye is an asset to Turkey. Kati twagala information ene ebuka amaaso. Okiwuliriza? Bannayuganda bagitegeere. Omusajja ade bagenda mutuyisaamu nga mugugu bamuleete wano bamukyusanga kyamaguzi. Turkey mugimanyi. Those are mafias. Turkey ejjuddemu ba mafias. Okiwuliriza? Nze mbagambye temunneekwasa nti saabagamba oliyemu agenda kujja bagambe Lumbuye tumuye tebamulina ne Turkey naye ina byebabanja tebannabibawa.
Ochiwulira kati bagezaako babagambye mbu Lumbuje talina empapula simanyi overstay. Ebyo byonna kawaani. Ebyo byonna kawaani. Bagezaako okuligolayizinga. Babalage nti oli bamuyina mu mateeka. Omwana ngambye aba aitero befuge. Ana basomye information eyo mugitere wanu mbakakase. Kwanze comment nziyitamu muno. Nziyitamu muno. Linki kyako kasule kyako liko aitero. Mwanyi na Rashida kyako liko aitero. Naye alina tekino openinga. Kwa bamu bangamba wano link openinga. So mugulewo link. Kati nno nze kyembadde mbagamba on a serious note. On a serious note. Link mbegayiridde. Musome linki. Muyite mu link eyo musome information eyo. Lumbuje is an asset. Lumbuje si kabizi. Lumbuje gwade tamanyi nti how worth Lumbuje lutabadde worth. Ne kati Lumbuje is worth. Ate kyekyaleetedde Ttake okutegeera nti Lumbuje is worth. Singa Lumbuje bamuleesedda. Neno message gye tutaddeyo social media neewuula. Social media Twitter neewawala. Abasajja beebuuziza who's Lumbuje. Lumbuje babadde tebamumanyi. Ne kati these 2 days bategedde who's Lumbuje. And how worth is Lumbuje. Lumbuje azitowa ki? Haze simanyi Luzungu tongamba nti Oluzungu njogera lungi. Simanyi Luzungu. Muganda wange Nomani. Nomani yamanyi Oluzungu yalutegeera obulungi. Nindoza mukitegedde kyengezaako bagamba. Lumbuje is worth. Era mwebale nnyo abatweetinga. Mwebale nnyo abatambuza information nti Lumbuje muwambe. Kubanga ne Ttake badde temanyi kiki erina. Ttake bulijjo temanyi kiki erina. Nkugambye Ttake ebanja wano. Ttake abagijjako abaali bagezaako okugijjako attempted coup balina assets wano e Uganda. Gwatamanyi assets balina ebyobugagga wano e Uganda. Balina amalwaliro 2 amanene limu liri Kampala eddala liri Jinja. Balina n'amasomero wano amanene ddala. Kati abasajja bulijjo Mwami Museveni yabafukamiza. Kati abasajja saawa zino kati twebuuza nti Mwami Museveni ali willing okwata amalwaliro gano agaddize government ya Ttake. Okwata amasomero gano agaddize government ya Ttake bamuwe Lumbuje. Kyekibuuzo ekiriwo. Mutegedde kyembagambye. Nti ekibuuzo ekiriwo kati nze kyenneebuuza nti government ya Mwami Museveni eri ready okwata amasomero gano n'amalwaliro gano 2 amanene egakwata egawe Ttake then babawe Lumbuje. Kati wetuli yemmeeza gye baliko kyovola bakitwala kati ennaku 2 ennaku 3 neeruli singa twasirika ne tutamanya kiriwo singa Lumbuje yatuuka dde Uganda. Kyovola oliemu yavaayo mangu n'abagamba nti Lumbuje tumulina ng'oledde bakimanya abalimu 5 nefe amaanyi ge twateekawo wano n'abatake ne bateekawo embeera ne batandika onnoonyereza balabe muntu kyoyo gwe bagamba. Bano tebabanga bagijjeeyo. Abampembe tebabanga bagijjeeyo. Abampembe tebabanga bajjeeyo gunti ovola mbagamba tuteeka information muyiteyo mangu mugisome. Eshegera mugisome mangu pakati bayinza okuba bagenda jijjayo zibeerayo nga ziri hidden. Lwakofe tetwagala kubifaako tetwagala kubitegeera. Eshegera tikyovola abantu kati government ya Ttake eri mu negotiations. Era gwe Munnayuganda beera mugumu. Yongera kubanja. Kubanga sikisuubira nti Mwami Museveni agenda kukwata amasomero, agenda kukwata amalwaliro, agaweeyo bamuwe Lumbuje, agaddize Ttake bamuwe Lumbuje. Kubanga aga amalwaliro manene. Eryo eddwaliro ddene nnyo.
liri Kampala wano liri Jinja nankubadde tatwagala naye baagala ssente ebyo ebintu babifunamu nnyo okiwuliza awo Lumbuye waali. Don't joke my friend. Temuzanyira ku bannayuganda. Okiwuliza nenze kye neeraliikiriddemu kimu kiikino nti Museveni taswala. Museveni nga yeetaaze Lumbuye asobola okuwaayo. Nze bannayuganda kye mbaagalako muli bagezigezi. Okiwuliriza muli bagezigezi. Kati ekyo tukibabuulidde. Ekyo kye kiriwo ezo assets bazeetaaga. Kati take yeeraba erina Lumbuye erina asset. Bulijjo yayagala okwata ku basajja bano naye nga terina we batwala. Kati abasaba musabe. Okiwuliriza naye mbabuulidde lwaki Lumbuye is an asset to the government of Mwami Museveni oba is an asset to the government of Turkey. Gwe wandyebuuziza lwaki Mwami Museveni alina interest mu Lumbuye olw'okuba yamubika olw'okuba malisi olw'okuba malisi. Mwebesa tewerimba gavumenti ya Mwami Museveni tebannagiwa Lumbuye. Nze mbabuulidde obukwakkulizo bulyo mulinde bajja bibabuulira. Nze mbabiddeko mulinde bajja bibabuulira. Obukwakkulizo buli bubiri okuwaayo fetal assets z'abatake babawe Lumbuye kubanga gavumenti ya Turkey yekitegedde Lumbuye bamwetaaga e Uganda. Yakitegedde nti Lumbuye is an asset. Kikitwale Lumbuye kalinga oba bafunye golodi. Okitegera nti bafunye golodi. Nze bagamba ekyo siinaawo bubaka bulala. Gundi eyo nditaddeyo ku peegi yange musobola ogisomamu. Neyinka eyo abamu bagi openinze. Nze kyekindeese sizze bakubira walala njagala likes njagala views kavugiddewa tujja kujjanga tubasomese tubawe ekituufu. Okitegeera tubawe ekituufu. Nenze nva waggulu ngamba nti media houses ze Uganda emboozi gye zikubye bannaye mujesonyiwe. Mwe emitwe gyammwe tegikoowa. Leero ne bakuwa kino enkya ne bakuwa kidali ojja ogudde eno onakwadde kino oli akwadde kino. Essaawa kati singa mumanyi page za state, singa mumanyi media platform za state, lwaki okwata media message jojje ku media platform ya state ate n'ogigabana ate n'ogitambuza bannaye musheyalinga link eyo. Okitegera musheyalinga link eyo. Mbagambye jjajja Lumbuye izana seti tutake Lumbuye kyabugagga eri ttaka essaawa zino. N'ekibuuzo ekiriwo nti ono omusajja alirwedde okuwaayo amalwaliro ago n'amasomero. Mbagambye fetal group eyo yali ekulidde coup d'etat eyafeiringa mu 2016 ettake. Abagagga baayo abamu bali wano Uganda ne maali yaabwe eri wano Uganda. Era bwe bijjanga we bizze ko bangambye gundi eyo bangambye Turkey yaba mafia kubanga president wa Turkey amaze ebbanga nga yeewuuba wano. Ate nabagamba mugenderere nnyo abakulembeza babajja Uganda wano bajja nga balina ensonga lwaki bazze. Mulekaawo okutumya butunzi ngo omukulembeza azze wano eno ne tugamba omukulembeza azze wano. Bajja nga balina ensonga lwaki bazze. Okiwuliriza banaye mukozese data wamwe munoonyereze, do research. Muve mu ŋŋambo Hanikati mumwagaza ki. Okiwuliriza Sabula mubwagaza ki nga bakyazaako bakatolu bwama bansere kubakyala kwa Hanikati Sabula
ani kati sabula mu mwagaza ki olugambo mu lwagaza ki do research ekintu kigenda okugwawo ng'okiinako idea okiwuliriza kati gundi yo bagijjeyo bategedde mbabuusiza esigera mbalayirira wano Lumbuye ntatali wano bijje kunze wano Lumbuye weziwera ssaawa nnya ze babagambye ng'ali wano Uganda mu mpita omulalu weziwera ssaawa nnya nga Lumbuye ali wano Uganda mu mpita omulalu kyandibadde luli nga tebannategeera huzi Lumbuye mbabiddeko kyandibadde kyangu luli nga tebannategeera Lumbuye yaani era Lumbuye wa mugaso ki eri Uganda ne kati abatakedde ya dealers bali ba mafia kati kale tukube example tukole example wanene okiwuliriza eno coupe d'etat eyaliwe ya Idi Amin okiwuliriza eya Idi Amin dadeyo ngajjako obote okiwuliriza kashitegeeze tugambe nti ali Tanzania jaddukidde ne Tanzania jagenze alina yebyobugagga ne gundi eyo ne failinga ne tayitamu okiwuliriza kitegeeza abakomawo kati mbabuulidde tebasobola linki gyeri mugende mugisome mugisaasaanye muganda wange Faziru gwotula ku PC noyingira studio gendo gijjeyo abaana ogibatere wali ku kigundi jebbi muwonge mujjeyo linki abana mugibatere wali bakitegere kiki kye twogerako Uganda empya woba osobola nvunulira gundi eyo giwe banna Uganda ninze mbabuulidde mbabiddeko musengejje Uganda empya uyo nkulabye muganda wange simanyi bwe tugenda kikola Uganda empya ogenze no posting akantu nganze nkainako idea naye nga nkyatidde nengo already babadde bakangambyeko ate jjo ngendo lawa kakensa naye akapostinze ne nagenzo okola okuposti akakensa nga kaliko likes bina nga kaliko likes bina nga kaliko comments 7 natidde gwanga ngamba banna Uganda baaki ate no kakensa article yagitaddiyo yonna bwati kati mwe abatasobola mugende ku page ya kakensa eyo article weeri yonna nga bwetambula bweti eyo article weeri mugende ku page ya muganda waffe kakensa eyo article weeri yonna eya fetal assets in Uganda Lukiya Nakadama nga bamusaba ebintu ebyo ne Lukiya Nakadama nabagamba tetusobola kuwaayo masomero ago lwansonga amasomero ago bana abasajja bagafunako sente bana abasajja bagafunako sente n'eddwaliro lyabwe ddene nnyo libawa sente so Lumbuye is an asset nze mbabuulidde ojja kuŋŋamba nti anti wano tugenda kuvaawo nga mwawudde bani abalina okubawa omanyi kati fobuzibu twagala kubawa bibakyamuukiriza olina ajja n'abagamba ono kiri bwe kyatalinako na idea n'abukuta mangu nnyo n'omubuuzi owange byowa abantu obijjeewa mbwate ndabye wano akujuliza nno media ya Uganda abajuliza media ya Uganda gyakuwako reference n'ogamba kitalo kino naye munnaye be bantu baffe oluusi tubanenye kitono kubanga abamu muli nayivu abamu bamuli mutya kwegamba kitusukkako ate mu kwagala kwaffe okwo abamu bakozeseza chance ezo okiwuliza so tubeere focused ku mulamwa Lumbuye enjovu Lumbuye golodi tutake era kati kansabe mwongere okutweetinga shegera mwongere okutweetinga tweet zeyongere okugenda maaso mubeere focused nnyo link eyo kweri ku page yange tugenda kugisharinga era nja kusaba buli mwana ayina gundi page yo teekako link eyo mutekeko link eyo musharinge link eyo tukikube tukyabye ekyo nakyo tukyabye tumanye tutukyabiza okiwuliriza bwamwe omusajja balebe muwaayo nga bawaayo akaveera nga bawaayo akagundi baweeyo nze mbagambye
So zeche kibadde kindese kyokka kyekyo. The attempted coup in Turkey 2016 failed, and the spearheaders, some of the spearheaders are here in Uganda, and all their assets are here in Uganda. Kuliko amalwaliro amanene aga abiri sijja gabagamba ne gwe genda oganoonye. Kuliko amalwaliro abiri, erimu liri Kampala, eddala liri Jinja. Balina amasomero amanene, balina amafuta wano. Teoli agenda bbi kugamba bino ojja bisanga wano wange ne wa Faziru Mayanja ne wa Uganda empya. Pozi Kakensa yabibagambye naye temwabisomye. Byabaddeko likes bina ne comment nkaaga. Ne Kakensa ate tasobola batulira lwaki lumbuye. Nti lwaki ebyalumbuye biyinza okuba ebibi. Okiwuliriza? Oba lwaki lumbuye is an asset. Kakensa ate tasobola baterawo linnya eryo ne yakibakoledde ng'abalaga. Soba mugumu nnyo. Ne tuyiga okusoma. Tusomeko. Banaye tusomeko. Bagenda okugamba ekintu ng'oli aweya. Nze ngamba singa mbadde ne gundi waneeno nti mulimu ebintu ebyetaagisa simu. Tebyetaagisa simu. Byetaaga laptop. Byetaaga ng'osobola otula ku laptop. Ate ne data we Uganda eno. Studio erya data. Olaba fe wano va ku live ng'okozesezza data. Ng'okozesezza GB 5. Okiwuliriza? Nenze ngamba baganda baffe abali ku wifi. Mukwate information eyo empire. Kwata information eyo. Girete genda kugundo akirikingire wali. Abaana ogibaterewo basomemu obannyonnyole kigambo ku kigambo. Kifiku sijja kugamba malali ogenda osome. Temwagala kusoma. Genda mu link osome. Buli kimu tubagambe mwabatenoonyerezaako mwabaki. Buli kimu tujje tukugambe mwejjemu mentality y'okubagamba. Mwejjemu mentality y'okubategeerera. Fe twagala kujja wano tubawe information tubagambe nti eri wano ogenda oginoonye. Mwejjemu mentality y'okulowooleza. Buli weetekamu mentality y'okulowooleza kyovolaba omutwe gwo ogujjuza. Kyovolaba omutwe gwo ogujjuza. Noba nga totegereko olina gamba kino olina gamba kiri weesanga oshe yalinze information ey'obwerere. Tusabire lumbuye, twongere okubanja lumbuye, nenze mbabulidde. We mulabanga lumbuye bamuwadde Uganda wano. Nga bamukomezzawo wano e Uganda. Mukimanye nti fetal assets z'abasajja bano abagezaako okukola kuupu ettake baziwaddeyo. Naye gwe ng'olaba kisoboka? Gw'olaba kisoboka? Museveni akwata amalwaliro amanene abiri wano. Agaweyo bamuwe lumbuye. Awo nja kumanya banne bano abasajja ddala bagwira ddala eddalu. Bano abasajja ku njagala gye baagalamu ssente. Ng'olaba ttake yali ebasuubiza bbawa byakulwanyisa baweeyo assets zino ne bagaana. Kati ate baweeyo lumbuye. Baweeyo assets zino. Nze ndi mugumu nnyo. Era ndi mugumu nnyo manyi lumbuye kinagenda kivunukamu ate aveeyo nga munene. Okiwuliriza? Kubanga mu mateeka lumbuye oba overstay yaggwako kuba lumbuye talina musango ttake. Oba overstay yaggwako balina kukwata bamuwe UN. Kubanga oli asayiramu siika. Okitegeera? Asayira nti siika. Nenze kinadde neebuuza gwe eno government ya Mwami Museveni eyagala ssente. Balina ssente naye baagala ssente. Nkutidde. Olaba emitwalo 10 okugiwa bannayuganda bagaano zibawa. Abasajja balina wano emaali nnyingi. Kugambye oli yaleeta contract. President wa Turkey yaleeta contract to freeze all the assets. Manje kitegeeza okufreezinga. Kitegeeza assets zonna bazaagala. Kati ge malwaliro ge balinawo nga ge balaga nti ddwaliro liryo tulirina. Okitegeera? Amasomero gabalemo zimba. So mitwe gyaffe tegyagejjera bwereere nebaza Katonda ne nebaza ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Nze mba ku simu yange 24/7 naye nkola research.
Kitegeera mwongere okusabira Lumbuye mwongere okubanja Lumbuye mwongere okutweetinga tulagire ddala government yettaka enti Lumbuye zan asset mbabulidde singa tetwazuukuka Lumbuye isinga ali wano obusajja bwamufuna dda n'okumutta singa bwamutta dda akiwuliriza naye speed gye twakozesa speed gye tukozesezza okutweetinga bado banyereko bali bamanyika weddemu Nsereko yali amanyika weddemu oliye bumwamulaba yajja okwogera nga amanyi Lumbuye bamuyina mu kikapu bamufunye dda omanyi government ene ebuguma baka bayina akasigiri kyovula babekubenga lika leero najja nayogera bino enkera nakomawo n'abagamba tebiriyo najja nayogera kino enkera nakomawo n'abagamba tekiriyo bayina akasigiri kati bali bamanyi batadde mu kikapu bayina ekikapu kyabwe basitudde Nyereko yenna abugume overstay overstay the Lumpeni has overstayed aliko misango ja overstay Lumbuye mumuyita musiru Lumbuye ng'akuba government eno ng'ebipapula byamanyi byaggwako ng'akuba government eno ng'amanyi ebipapula byamanyi byaggwako kuba mugezi amanyi loopholes bana abasajja ze basobola okukozesa zonna bamufune akitegeera bali babala kintu kyabwe bali bamanyi tugenda zuukuba nga bamuwaddeyo ni twabalaze Lumbuye zanase kati take nabo badde bebuza who's Lumbuye ani Lumbuye didabiri zimusomako eno zimusomako abaana olina kwajiwa omwana nayiwawo eyo solida gye twetaaga babagamba social media tesobola kukola ne social media ina amaanyi social media ina omulimu tebaddamu ne babazaala wache lwaki mwami Museveni atadde mu sente ku social media amanyi omugaso gwa social media amanyirwa lwakuba ffe tukyagaanya okukozesa social media eno obulungi ffe tukyagaanya okukozesa social media obulungi okiwuliza naye guno omulembe kyevola babagamba guno omulembe gwa .com asegeera gwa .com so nze mbabuulidde tweet okiwuliriza baganda bange Faziru MC Nomani genda osome mugundi eyo okomewo givunulire bannayuganda muganda wange Uganda empya kola ekintu kyekimu mindset banenze nja kwebaza nnyo solida nja kwebaza nnyo solida gye mulaze Lumbuye mwe ba bloga bonna ne bannayuganda bonna banne mwebale nnyo en attack ku diaspora nkiddamu this is an attack on the diaspora en attack si ya Lumbuye yekka en attack ya diaspora ola fene ko badde batuvubanga nswa batuvubanga nsenene kati bwe bajja ne babavuma mu Lumbuye mu diaspora bagenda kubavuba tolaba nti oli mu kiyumba awo Wotu doli mu kiyumba awo yoza bintu bya muwalabu nina mwanyina zakabya amaziga walaye kiposti cha era simunenya mwanyina zakabya amaziga nangamba ngambutufu ndaba yefukidde angabye nuwa mtoto naddamu okogera ku government ya Museveni nga bajje Lumbuye bamukote bamukomezaawo wano olwa Lumbuye bamukomyawo olofe tebagenda kutuvubayo buvubi naye nga mutufu bakote Lumbuye adasafula kati ate gwe muna Uganda atula mu kiyumba n'okola ka comment ko n'okola ka post ko kitegeza diaspora baba bagimaze mu 5 okiwuliriza iso duno lutalo lwe tuliko lwa diaspora era buli ali mu diaspora toseka munnaye kino kinyampalo okiwuliriza n'atanya mpa kimuunyirira kitutwalira mu wamu ffenna eyanyampa n'atanyampa kiwunya kikulya naawe gwotula onogamba bakutte Lumbuye nze tebannankwatako naawe kikutwala kigenda kukulya oli waba yanyampye nze nja kuwulira nti onanyampye kijja tutwaliramu lumu tekigenda kuvaawo okiwuliriza tekigenda kuva gwe nali mu kiyumba bajja kuvubayo ojja kuba wakava mu toyi wali wakava okulongoosa ebintu bye bajja kuva jango tukutwale ate bajjayo Lumbuye kati gwali mu kiyumba owagagala ki owaganyala ki olaba bavubye Lumbuye gulemba baleme okuvuba kati banaye twongere okubanja Lumbuye twongere okutweetinga ate mubeere focused banaye kubaka social media fe tugiwamba NUP social media jiina mu 5 lwaki mukkiriza abasa mumanye mwe media ze Uganda ziina olutalo
zino lutalo lw'amaanyi. Ako ka Bloggers Association ke mwalabye ke bakoze kyonna kye bagezaako kukwata social media bagifune mu 5 okiwuliza. Abamu tebakimanyi nti Facebook e Uganda bagijjako. Uganda Facebook bagijjako tuli ku VPN. Mana Facebook teriko Uganda. Temukimanyi. Ne police tekimanyi nti Facebook teriko Uganda. Sokola Facebook page ya police erwaninga. Lumumba Secretary General najja na postinga. Choka Facebook bagijjako. Okiwuliriza. NBS NTV zikola nezili ku VPN. Facebook bagijjako. Okiwuliriza. Kyemutetegeere ekyo kyemutamanyi. Duno olutalo tuli ku media n'abantu ba bulijjo. So bana Uganda mwebereremu. Mubeeremu nnyo, mubeere bagezigezi. Nnyo. Nze mbabuulira. Temukkiriza batujjeko media. Temukkiriza batujjeko social media. Okiwuliriza. Temukikkiriza ekyo. Temukikkiririzaako ddala. Mbagala nnyo mwongere okutwitinga, mwongere okubanja mugana musharinge link eyo. Muganda wange Masaba bijjeemu omuzannyo. Masaba Fausta bijjeemu omuzannyo. MC Nomani mindset. Okiwuliriza. Kojja omugezi. Mukwate ekintu kino mukinyweze kiti. Okiwuliriza. Lumbu yakomewo bannaye nga ali mu kiggula lugi kunonoza ajja kuba mu kiggula lugi kya nnyonyi. Mujja kumuwulira. Mujja kumuwulira baba. Kulondozo bana agirinnya atya. Mujja kumuwulira. Nja kwebaza honorable zake ne Council Sazimavini nebaze diaspora team ne ligo team yonna mu diaspora. Mwenna mwebale nnyo ne ba bloggers. Abataddewo nze sijja nabayita ba bloggers. Era kojja omugezi toddamu kweyita blogger. Nkidamu kojja omugezi toddamu kweyita blogger. Muganda wange Uganda empya toddamu kweyita blogger. Okiwuliriza. Bannaye muli ba social activists. Nkidamu mukyewe kati ng'obudde bukyali. You are political activists. Bw'oba olwanirira effuga ebbye Uganda teweetuuma blogger, you're not a blogger. You are political activists. Bali Banyereka bagende Makerere, abasome Makerere abalina zi degree ezitatuyamba. Okiwuliriza mubaleke bazalawe. Ne toli blogger. Mindset toli blogger. Okiwuliriza. Kojja omugezi toli blogger. MC Nomani toli blogger. Uganda empya toli blogger. You are an activist. Okitegeera oli mulwanyirizi wa nkyukakyuka tutandika okuweerya erinnya activists ekitiibwa. We are not bloggers. Ekyo nkiddamu, we are not bloggers. Kiriza. Muganda wange muwaddanku nnyingi, kanso muwaddanku nnyingi, weebale nnyo munnaaye. President waffe omulungi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu wabikoze byonna. Byonna wabikoze. Kati nno mwe abamu bayombe lwaki His Excellency Bobi Wine apostinze Lumbuye. Ne mwerabye nti wabaddeyo group endala, the same group yadde egenda gamba Bobi Wine, His Excellency Bobi Wine abayali n'atapostinga Lumbuye. Eyo group yabaddeyo. Wotegerera obunnanfuusi ne Uganda. Bamunenyeza lwaki yapostinze Lumbuye. Singa teyapostinze Lumbuye, beba the same people ade bagamba lwaki teyapostinze Lumbuye wampisa mbi. Okitegeera. Everyone is entitled to his own opinion. Ekyo kye bayita democracy. Sareko Muhammad jangu oyombe, otuyite bagunzi, otuyite bawuliganizi, nenga twagala okumanya emyaka 15 gy'ofugidde mu Kampala. Okiwuliriza mu parliament nga legislature amateeka akigoleseewo agayambye Kampala. Okitegeera bills kizoote bolinze ku mmeeza eziyambye abasuubuzi mu Kampala. Ebyo bye twetaaga okumanya. Legislature bye twetaaga okumanya. Nti amalwaliro mu Kampala uyambye ki government ogitadde ku pressure okulaba nga Mulago anyirira alimu ebitanda abantu babajjanjaba. Okiwuliriza abasiraamu bakwatibwa wano ku makya n'olweggulo. Abasiraamu ne batulugunyizibwa. Abasiraamu ne basibibwa nga tebalina na musango. Naye abo basiraamu banno tovangayo n'oyimirira n'ogamba lwaki mukwata abantu ne batulugunya nga temusoose kubawozesebwa. Okiwuliriza
For those are the points tetukulinaako buzibu. Nga wavuddeyo n'okola live nti lwaki His Excellency Bobi Wine yapostinze lumbuye twagala ojja okole live nga tukuwulira obuuza abasiraamu be mukwata, abasiraamu be batulugunya, abasiraamu be bayisizza obubi, abasiraamu be basibidde obwereere, bannaye bo bazza gwaki? Kino kitwetaaga kambeere guuni naye certified guuni. Ate be muyita baguuni munnaye be bagenda okukyusa eggwanga lino, be muyita baguunuzi be bagezezzaako okulaga obunnanfuusi bwammwe. Okiruza mbu political elites ndi political elites yagende Makerere ayina degree ayina masters naye nga alowooza nga mwana muto. Kati mwe tubafunyeemu ki? Nga n'abasomesa bali waka. Twamaze kukuba mulanga wano osaba gudu omu n'avaayo abasomesa mubate abagulewo amasomero naye nga olobanga abadde asirise. Aweereza sports update. We bakolayo bu media najja n'atula mu media n'alyoka akasuka wakomawo ku page ye n'alyoka ateekako sports update. Naye nga tasobola kuwanikawo yadde post ya musomesa, tasobola kulagako yadde eggulire ku basomesa bali mu kkuba amataffaali, ku basomesa be bagenda otundira amasomero, abasomesa abalimira obutiko mu kiraasi ezizaabwe. Tekiriyo ekyo, tekiriyo. Naye bagenda kujja bakole live kati munaye abawagira abakuba Mengo. His Excellency Bobi Wine yabawagira sebo tamale mirundi wanazze akuba Mengo. Okiwuliza tamale mirundi akubye Mengo wanola kino ekisajja kino ekivubuka kino kyeyita ekiganda oba bakiyita kyano bakye Masaka oba kya Mpigi ekyo kivubuka ekyakuba Katamale mirundi junior. Ekyo kivubuka kyavuma kabaka waffe wano ne kirengeza kabaka waffe wano ne kimuvuma ebigambo bya sitasobola yisa mukamwa. Kyavuma kabaka direct ne sulyangako lumbuye ng'avumye kabaka. Ekyo kivubuka kyavuma kabaka wano. Ekyo kivubuka ekyakuba mutabani wa Tamale mirundi mukijjukira bulungi kyavuma kabaka wano. Kyokka nga baba NRM bakiwagira buwagizi. Kati twebuuza gwe ssebo gwe ng'Omuganda alumirirwa Obuganda wano kiki ky'otukoledde? Obuganda obukoledde ki? Nga ne kabaka yennyini yeesitukira n'agenda mu State House alwanirire ffe abakopi. Nenga nawe Omuganda tukulina okoledde ky'Obuganda. Nsereko okoledde ky'Obuganda. You have no grounds okuyimira n'ogamba nti omuntu yakoze ataka ku Mengo, nawe tolina ky'okoledde Mengo. Oyo Gashumba yakola ataka ku Buganda wano. Gashumba n'avuma Katikkiro w'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Gashumba nga buli wajja avuma Katikkiro, buli wajja avuma Katikkiro. Tamale mirundi yavumanga Katikkiro nga mvumira ku radio ze Uganda wano. Nga avuma Katikkiro ku radio ze Buganda wano. Ku radio ze Uganda nayimirira n'avuma Katikkiro openly. Naye abo temuboogerako. Abo temuboogerako. Temuboogerako completely. Wabula mutunulidde omuntu omu ayina idea ye ng'omuntu eyimiridde basajja mivule. Mivule wano yayimirira n'alengezza n'avuma Abaganda n'agamba n'okwataakinga Mengo. Basajja mivule obutambi tubulina. Obutambi tubulina basajja mivule ng'ayimiridde agambye agenda kukola ataka ku Mengo n'Obuganda busaanewo. Naye temwavayo n'oyogera nsereko tetwakulirako ng'ovaayo oyogera. Naye muvaayo wano mulaga hypocrisy muntu omusajja yalumba Mengo, yalumba Mengo, yalumba Katikkiro. Olwo basajja mivule yavayo n'agamba nti agenda kusaanyawo Obuganda. Nti Obuganda tebulina kubeerawo. Tubakole batya? Abo nga temuboogerako. Stop your hypocrisy. Mulekerawo obunnanfuusi. Mulekerawo okufuula bannayuganda abasirusiru. Bannayuganda bategeera. Olw'okuba tetulina maanyi. Buli bya kisiru bye mukola byonna tubiraba. Museveni azza atufugira ku propaganda. Mu gy'ekinaana wano batugamba Museveni afuuka akawuka. Naye atugamba Museveni obukalabanda bwe tutalabangako. Wano batugamba obukalabanda weebuli. Obukalabanda weebuli. Nogamba Museveni afuuka kapa. Museveni afuuka emmese. Ebyo byonna baabitugamba wano. Museveni afuuka emmese, Museveni afuuka kapa, Museveni obukalabanda weebuli, obukalabanda buli mu baana mu masomero, simanyi mukole muti. That was all propaganda. Eyo yenna yali propaganda. Oyo yenna yali propaganda.
Ngate musasula n'abasajja batambuza oyo propaganda. Ffe twako tugamba Museveni afuuka kapa. Museveni yayita mu tanuuru. Okiwuliza paka Museveni yakayita waawo. Museveni yafuuse dda kapa. Okiwuliza yayiseemu ddeeri. Ye propaganda gwe mwatambuzanga. Ffe twakulaba tugamba Museveni afuuka kapa. Museveni mulogo, Museveni tosobola mutegera. That's propaganda. Ne mugamba obukalabanda ne bufuuka obukalabanda wano obukalabanda ne bufuuka obukalabanda tugenda okigwa mu propaganda. Propaganda gwe mutambulizaako mutufugira ku propaganda. Mulaba social media bafuukidde akagere mu ngatto. Toyina kyoyogera ku propaganda. Mwe mubadde musinga okutambuza propaganda wano. Ne mututiisa mutuwadde kibwetere. Simanyi kibwetere yalyo kyabano. Muze mu creatinga fear mu bannayuganda mutekawo propaganda ow'ekisiru atategeerekeka. Kibwetere onafuuka kapa because bita Museveni muzibu Museveni afuuka kapa no Museveni wayise wali tolaba wayise ti Museveni ate wagenda eri aba yatuuse dda konvoyi ye etambula taliimu ye yatuuse dda yatuuseeyo dda eri ne mutuleetera ekiwamba abaana babawamba bw'ozaala omwana omulenzi muwummula okutu okiwuliriza ne tukulanga ozadde mulaza omwana n'amutwandi bamuwummula okutu mulenzi wummula omwana okutu bagenda mutwala bw'ozaala omwana omulenzi ekyo kiwamba abaana kingi nnyo wano muwummula abaana okutu temubeeramu ne mututwalira oyo yenna propaganda atategeerekeka naye nga n'abatambuza propaganda mubasasula okiwuliriza mubasasula. That's all propaganda. Museveni ye number one propagandist. Era zatambulira ku propaganda. Tamale emirundi family yagibeezezaawo ku propaganda. Okiwuliriza buli kirabugagga kyalina kijje mu propaganda. Zino bukedde zi NBS zonna propaganda. Mwe mwali muzeka lwaki bukedde yajjanga ng'ebalaga mawulire mu kifo ky'okubalaga ebigenze mu ggwanga ekulaga ono bamukutte ne muka musajja. Oli yakutte embizi. Oli yakutte ente. Ge mawulire bukedde ge yaleetanga agataliko nfuufu. Baleeta agataliko nfuufu kutuwulaza nga tulinda bukedde erese pango kasayo. Ina morata. Tisaawa zino kuva we bati abakazi tebajja kufumba mmere egenda na kusiriira. Okiwuliriza bagenda kulaba kazannyo. Kuva ssaawa 2 paka ssaawa 3. Okiwuliriza we bavaawo awo ne bateekawo kigenyagenya. Okiwuliriza bye bajja ne batuleetera. N'abaana ne bayiwawo agataliko nfuufu. Bamukutte ne muka musajja gyeggulire National TV lyeraga. Bamukutte ne muka musajja oli yakutte embizi. That's nonsense. Bebalaga bannayuganda. Netubeerawo obwongo ne bwebaka kyovola batufuzi 35 years. Propaganda. Okiwuliriza propaganda. Munnayuganda zuukuka. Yefe abaagulanyi, yefe omulembe omwagulanyi. His Excellency Bobi Wine yatuzibula amaaso. Ate buli lukya tweyongera okunoonyereza. Nze nina akatabo ka propaganda. Waliwo akatabo ka propaganda. Osegeera. Nyaka baleeterako wano. Mujja kutya abasajja bano. Nti abasajja bano bazze batuvugira ku propaganda. Mujja kutya. Tunuulira programu bukedde zeerina abanoonya olugambo ddagala lya jjajja. Balina biprogramu ebiryawo tebitegeerekeka. WBS yayinanga ku programu ezitegeereka baagikuba ekigo. WBS neesaanawo. UBC yo yabivaako eri mu koona. Yo eraga kimu mu 7. Kyeyina kyeraga kirala. Yo yabivaako eyo naffe twagyesonyiwa. Kati bakuleetedde NTV yaffe bagikuttemu. NTV nabo tobanenya. Balina abanyampi. Kuliko ono Nalumasi. Oba ne yamuwasa. Naye gwe tunuulira abakola kwanikati abakola ku lugambo tunuulira. Baana baffe bannyinaffe Baganda. Omwana omuganda abaana abaganda bakula bali mu akawoowo bababuulirira. Omwana omuwala taleekaana. Omwana omuwala tawaawaala. Naye omwana n'ayimirira mu kamera n'awaawaala. Leero tukuleetedde kino. Oneekoze no waati ne waati. Empisa z'Abaganda. Wano Abaganda omwana omuwala yayogezanga ggonjebwa. Mpola. Naye abaana baffe Abaganda be bateeka ku pulogulamu z'olugambo n'aleekaana ati. N'osanga omusajja Omuganda yakulira ye pulezidenti w'abaweereza olugambo. Musajja waffe Muganda Seeguya.
tunulira abaweereza programu z'Oluganda ku TV ze Uganda abaweereza programu z'Olugambo Seeguya muganda wange Philip Kagwa ye bamuwa programu y'abanoonya okiwuliriza kati chance yatuyamba tulinawo news anchor tulinayo Franka Walusimbi era tulina babale Andrew Kyamagero osuya era tulina babale ese babalu na baba feje bali ku CBS eno radio y'obujjajja era yetuwayo ni TV z'abasajja bano abaganda baba Walugambo ife twazaaki abaganda tetusobola mirimu gitegerekeka kyemugamba TV za abaganda tebasobola kola ko programu zitegerekeka mutulekemu abana abaganda mweddeko omwana omuganda waliwo akawala kenda bakweni BS ke bakale banekasabuka nodda yewako omwana nakulisaayo omwana nalaba mama ali ku TV asabuka fe batukubiranga ebigambo batukubiranga engambo nga bagamba tujja kutunga omumwa awo we batwagala awo fa abaganda bagala kutuwa mirimu gya kuvuma okiwuliriza gya kwogera lugambo we batwagala tubeera awo tufuuke mmomboze tubeera abasabirizi nalabya abaganda be babadde bakutte certificate bayina ebitone byabwe wabula abalunzi b'ente babawadde certificate omuganda n'akwata certificate nsomye ngenze wa Salimu Sale ne banjigiriza copyright era bampadde certificate yino nva kusoma ne bamuwayo biliyoni nayimirira mu bwaguuga mwana muganda ayimiridde tewaliwo munyankole salabyeyo muyimbi munyankole salabyeyo muyimbi musoga sinnabalabayo salabyeyo muyimbi muteeso abateeso babagobera na ku gate imwalu eggulu abacholi babagobera ku gate ne bagamba muddeeyo osuliza nawo muganda wange olenge alajana fa bayimbi bene batugobye babagoba naye abaganda be bayimiridde bakutte certificate ekitone talenti bakuwe certificate omulunzi wente akutta omuggo atayingirangako mu studio akuwe certificate mbwosomye ng'omanyi wava wakoma mu senior tu n'ogenda otandike talenti yo yimuse talenti yo okiwuliriza noyimirira okutte certificate president wa bloga bakoze bloggers association president wa bloga muganda mukama katonda kiki kye twatuukako abaganda kiti yatuloga muganda president wa basawa abaganda muganda president wa bloga muganda president wa bakulira abaweereza olugambo ku ma TV muganda ate aba proud nnyo ifa bateekuba mitima abaganda twaniriza buli omu wano omuganda be bakozesa n'olwana muganda munno okiwuliriza lwaki tetweyagala n'otunulira Ssaabasajja ayimuka abona alwanirira abantu be okiwuliriza naye afuteffe okiwuliriza tetubeerawo nga tetutegerekeka so baganda bange nze kanziruke video nga tebannagikwatamu naye nze omulama gwabaddeawo mu kyalinga erinka eyo mwongere okubanja lumbuye basaba Fausta tutawaliazi webale nnyo muwadanku nnyingi webale nnyo olutalo lwoliko ffe temufaayo oba bavaayo okutwogerera batwogerere tetufaayo eno people power buli omu yeeyogerera kitegeera so mubeere bulungi baganda bange mbagala nnyo honorable Zaake ne Sasi Mavini mwebale nnyo ne tiimu ne diaspora tiimu yonna mwebale nnyo ne baganda bange bonna abajja wano ne bayisaawo ensonga mwebale nnyo bannaye mbagala nnyo Nampijja atukolera kasukaali kwagala jjo kiganda kyange Florence Nampijja ate Nampijja tobanenya kubanga BBS ye employinga BBS yebe employinga kubeyo tumanyi TV ya Buganda Chabasa ne TV ya Buganda kulikera n'abanyankole n'abateeso kwebali okitegeera so mbagala nnyo banaye baganda bange temuzikiza twongere okubanja muganda waffe Lumbuye one love peace and love I sign out